Owa. Wangamba wali muyimbi. Siyimbangako. Toyimbanga? Hapana. Nakayimba ke wakuba. Kaliwa. Kali ngeno. Siwa kali kayimba ki? Wasooka kwa kali. Akapande wasomye kali. Wabana tone yangamba nfulatinga. Kati okufulatinga kwe kutya? Okufulatinga kwe kuva ku gundi ku ngoma ano. Ku beati. Kuva ku beati. Nga togitambulirako. Kwe kuva ku beati nga togitambulirako nowanika bwokirira. Mbadde manyi kuba na bafani boyimbira beati ogireka kati kyekyo. Akapande wasomye kafu. Akapande kasoma maje. Bobanga wasomye maji. Kakapande kasoma maje. Kati wededededemba. Ekiyita wansoyita omwana yakubye ngoma. Lwe luyimba lw'ogwokutaano, lwe luyimba lw'ogwomukaaga, lwe luyimba lw'ogwomusanvu, lwe luyimba lwa 225. Kapande wasomye kafu. Akapande kasoma maje. Anyway, nze nyina ekintu kyenjagala ku Gayo oyo. Manyize ndi low fit. Njagala nnyo abantu abali low fit, abali ebyabwe, abatatambulira ku kankole kino nsanyuse gundi that plastic sympathy, cheap sympathy tajirina. Gayo esimuwulirangako ng'azalawa omuyimbi yenna maani. Omanyi ffe tutambudde tulamuza mwaliro gwako. Omanyi omwaliro gwe tulamuza? Tulamuza mwaliro gwakuna. Flo yakuna. Oba otambudde. Tuli mu ginoonya. Awo ogibwa kaadi. Nzigibwa kaadi. Anti kati nze nalaba ku bayimbi abamu ku babadde ab'amaanyi. Nga basse. Nze nagendako mu kivulu kya Sebatta. Okimanyi nti Sebatta yali asinga okubeera organized wano. Lodi Fred. Yajjanga n'effuso nga kuliko sawundi nga kuliko n'obutebe. Y'omu ku baali bakalismaati. Yali mu bayimbi abo abasatu. Omanyi nabo balina gundi yaabwe, bayimbi baabwe abasatu. Sebatta, Kafeero ne Basudde. Sebatta yali asinga okuba organized. Yali very very organized. Nga shows ziri kakati namulabako. Nalaba ku kye bayita Abudumulasi. Sakunyumisa story yawe. Abudumulasi yali antutte mu music. Abudumulasi? Ngenda kusiba fa. Kati gwe. Anti kati ffe. Mukama Katonda. Nze ekeno kantu ogenda kuyimbira ddala. Kale kati. Katwala omukisa guno ngamba abayimbi bonna abaliwo kati, abajja n'abalijja. Temulina kyamaanyi kye mugenda kukola. Temulina kyamaanyi kye mugenda kukola. Buli kye mulowooza okukola baakikola dda emirundi 1000. Buli kye mulowooza okukola kyakolwa dda emirundi 1000. Waliwo omusajja ntera omulaba ennaku zino. Aliwa. Ebintu by'abanyumya mu mutima, Maneja Katongole. Ono yali Saabavulu. Yali Saabavulu. Kati yasobola okunyumiza music. So kompa Abudumulasi ono. Abudumulasi. Anti Abudumulasi tomanyi nti yajjawo Jalibu. Tyansaba Jalibu tombeeba. Kanulira muli amaaso. N'abazadde bwe balimbuuza. Yokulobose kyekyo. Ndibadda musibe kweka. Timbaddeyo gye nzije maali. Jabba nabira kayayana nange. Ndabenga we mwetanoonye. Kasita n'ebitina byegulira. Esebo. Wamma kansagalira abaana nderererera. Nalwewuuba. Yakese. Temulina kye mutugamba. Kati Jalibu kavaibu kazebuze. Naye Jalibu abayimbi bwe bajjanga nga tusooka kwebuza nti ddala bazze weebali. Kati nga kyekikakasa nti ddala bazze, mwenna mwasookanga ne muyingira ekikaali. Kati okuyingira ekikaali ne bakubaawo dididididi. Nze nasinganga kwagala basajja abo ze bayita kyezo eŋŋoma.
jazz ezo ye jazz obwo bandi nevo obwo nabwagala nnyo kakati nga basooka ne bajja ne bakubira engoma okumala eddakiika nga 3 ne bagikuba neggumira kati muyimbi omu n'atandika okukola ki okuvaayo ne mumanya nti kati gundi waali n'oyo waali n'oyo waali n'oyo waali nga muyingidde nga mwe muli ku bwereere yes ne bajja kati era ebibiina kyabikakatangako okubeera ne anthem oluyimba lw'ekibiina nga boolaba atannakimanyaawo saannakimanya nti fire base kiri mu girasi nti fire base balambalamba kali mwawo bina mu bigule watannakimanyaawo saannakimanya nti fire base kiri mu girasi nti fire base balambalambambe kati mweyabo bina mu bigule kati buli kibiina kyakikakatangako okubeera naki ne anthem kati anthem gye baateranga okuyimbira kuki ku jjalibu olw'ensonga nti abasinga baakolanga ki baabeerangamu bajjanga bukyali no ngenda kikulaga ki ekyasuula n'ebibiina abasinga baabeerangawo n'ayimba nomanya nti kati bazze olwamalanga endogo nawe cwa ne bonna ne bakola ki bonna ne bafuluma kati ne batandika kuba tiketi mufuluma munyumya nti nze mulabiddeko dda nze mulabye mwali waali bannange waali oyo mulabye bajja kuloza nti kyalo yali excitement abayimbi b'ebiseera ebyo baayina maanyi kati okimanyi nti omuyimbi akuyitako nga kya bulijjo tetukyayina muyimbi akyama ku dduuka n'atuuza ekyalo kyonna nti abannange wuuyo bannange jangu olabego ntaliiwo tulya nabo mu restauranti tunywa nabo mu mabaala tuvuga emmotoka zezimu nabo ze bavuga oluusi n'abamu nga bapangisa emmotoka kati egundi okitegeera kakati jalibu oyo Abdumulasi yamugjawo ye nga oba onaayingira kola ki era Abdumulasi y'omu ku bayimbi abajjawo abasembekereza okubira omuziki mu kikaali ye ng'ekikaali takyakisobola ng'asusse levo y'ekikaali nga ye waakusiba kiveera naye mabega byalingawo naye nga olw'okuba nti abantu tebaabanga bangi ng'okufuna abantu ebina baabanga bangi ku 3,000 endongo yaffe twagikubiranga 3 endongo yalinnya bulinnya nedda ku 5 nedda ku 7 nedda ku 1,000 bweti kaakati Abdumulasi ku mulembe gwa The Homies abaana beeka ku mulembe gwa Light Production Abdumulasi nasooka mulabira kirya menvu mbulya ku stage ya Abdumulasi nga bwebeera si nga bwebeera nga bwe yabeera Abdumulasi teyagwa kaseera ke kagwako nga buli muyimbi akaseera ke bekakola ki kubanga Abdumulasi bye yakola yabikola awo Katonda we yali amutegekedde okukoma buli muntu mu mulimo gwe Katonda alina waamutegekera okukoma tewali muntu akola nsobi mu mulimo gwe Allah yaba ageze nti awo olina okukoma yesiringiyo era abantu bagamba olaba ensobi gye yakola omanyi ekyamusuula Katonda yasuula era yayimusa Katonda yasuula era yayimusa ontegeera nayimusa omulala gwe nakukaka bwekityo akajji kaffe yakagala Abdumulasi yajjanga ne Costa yali ayina emmotoka gye yavuga nga yali saafu nze nasooka mulaba kirya menvu kati kirya menvu kyali kitya yajja ne batandika okuyimba namulaba ekirya menvu ne mulaba n'ebukoma nsimbi ne bakazibwe kapa be basookawo olwo bani akazibwe kapa yali namba 2 wa Abdumulasi era abantu twabuzaabuzibwanga kati
video zino zisseemuko ennyimba ffe twawuliranga ennyimba nga tetumanyi nti oyo ye gundi oluusi kati nga mukwata ddoboozi kyova olaba oluyimba lwa Jennifer Full Figure baluwa nnyo Chance Nalubega luyimba ki mukyakale mukyakale kubanga Chance Nalubega yakola ki yalingamu emabega ng'aweerera ushambada ebyo kaakati n'ennyimba zino oluyimba lwani oluyimba lwa Kazibwe Kapo lwe yasookerako okuleeta Bipingi Bipingi zimazeemu n'amaanyi mundeke kanyige kulya redi nerese ababipinzeeko bamalawo enkomye bintu mbitadde olwo oluyimba lwa Kazibwe Kapo ate lwani si lwa Budu naawe leka Pegasi wati olwokuba tulisi walinyiga erya reediyo likubasule Bipingi zimazeemu n'amaanyi kandeke kanyige kulya redi mbyese babipinzeeko mumalawo enkomye bintu mbitaddeko olwokunkumule bino mbijje mu fyusi wambaga wamanetaze sori kwepowa kakati ekibiina wakisanganga nga sisitiimu y'emu ne seetaapu y'emu oba ontegeera ng'osobola okumanya nti oyo omuyimbi wa mu kibiina bw'ati baayinanga ekintu kye baabazimbangamu nga ne fulo y'ennyimba ebeera y'emu nga n'ennyingira ya siteegi ebeera y'emu kati nga Kazibwe Kapo bajja ne bayimba ffe ne tubasanyukira kati nga Kazibwe Kapo oluva ekibiina ekyo mwalingamu Kazibwe Kapo mwalingamu Abdumulas mwalingamu Mamuli Katumba abo kati ndi ku mulembe nga bagundi ba Mukaabya bavuddemu ndi ku mulembe gwa Light Production Homies evuddewo eyalimu omwami Silver Kyagulanyi eyo kati tugivuddemu kati tuzze wano eyo eno gye nalaba kakati Mamuli Katumba nange ebibuuzo bino ekibinyumisa siddamu kulaba muyimbi yewanika toyina kyoli toyina kyokoze kye batakoze Mamuli Katumba yakuba oluyimba lwa waliwo oluyimba olwo yali alangira basajja jiridde n'abajiridde nze n'abajiridde abasajja baagala ebyensiko n'endola n'akuba Nayigaga badde lutalo kumufuna ssebo ono muzzukulu wa Busoga kumufuna ssebo muzzukulu wa Busoga sembereno sembereno sembera 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 onkwate Nayigaga Mamuli Katumba yali w'amaanyi bajja kigaana naye yali w'amaanyi kakati nga bakuba ne bamala Mamuli Katumba n'ayuuguumya siteegi bw'amala okuyuuguumya siteegi Kapo najja Kazibwe Kapo kati nga bakuba awo nga bakuba ebivuga okumala eddakiika nga 2 sinakindi 5 amatala ne Abdumulasi simanyi mu butasoma bwe yali musajja muyiiya ye yasooka okuseetinga siteegi ng'ewooma etiisa ng'eriko n'obutaala obwaka obukubamu ebitala ebyo byali byakajja ebyo ebyetooloola bye twazinirangako jaba omanyi by then yali sound kitwini yali twini yali Lion eyakubanga nga ebitala ebikuba bwe biti nga n'atazinaazina nga mujjira ne mwenyola bwe muti nga gwe wenyenyamu kati nikyo ne kikuzinisa kati Abdumulasi yasooka yabireetanga kakati nga kikuba amataala gonna obwedda ge bakozesa ne bagajjako ku siteegi ekyuka background n'ekyuka amangu ago
Obuzindaalo ne tugenda okulaba nga bali mu bujjako bateekako bulala bakulaga nti kati ekijja mpologoma Ndinyumiza Mukama tekumbe gye wampa ngikozeemu faamu ndibeera nabo basime mu mugongo tone baffe ndibeera nabo musime mu mugongo tone baffe tuva mu faamu sijja gaana Mukama ndikugamba kyo wantu mazaala yazza nnyo ndese n'abaana bakole nga nze bazaale bannaabwe ekiko kyaza ebyo ebyange abanewandiisa muyingire faamu ng'oyita ddiifu natonyirira tolikanga abaana ababiŋŋaanye nange bamwe siri mu byabange yirira Abudu genda okusina faamu Abudu wakola ebibi ensi tekubanja Abudu ensi era Abudu ze newunya lwaki akyafulumya ennyimba Abudu yakola ebibye kakati ne bakyuka abakubi b'ebivuga ate awo ne bakola ki ne bavaako buuza bagenzeewa bagenze kwambala ngoye endala nga engoye ze bakubiramu abayimbi bano abalala si ze bakubiramu Abudu kati olwo stage esiriseemu mulimu kali akajjukirawo kabangawo backup aba backup abaana ababaakinga obuzina omanyi by then okuzina konna ng'omuwala omuzinyi mu vidiyo z'abayimbi empale ye erina okubaako akataasa emabega akataasa akalaka ng'oluusi kubaako ekikola ng'ekyenjaga wani yadizayininga ng'obupale bw'abazinyi obwo kakati tujja kubuuza Lugomba alina emyaka meka kakati era mbadde nzira naye emyaka ne byotuwa bino true story kano si Dickson si gundi si Wikipedia sabi gundo Wikipedia kakati nga bagenda bakyusa nga bakunama Abudu Mulasi byana ebyamuziriranga oba babisiganga muzigo naye kampoze ebyana yabijjangawo nze biraba mu video simanyi yabiranga n'ebyana no oba yayinanga babiri okutambulanga n'Abudu Mulasi ne buwabanga tosasuddwa kyakuleeteranga mu famire y'okubeera serebu nti oyo atambula n'Abudu Mulasi ali ku tiimu ye anti waliwo abaana abaavanga mu bitundu byaffe ne bamwegattako oba naye ng'omwana abeera ku byalo nga bina nga Abudu Mulasi bw'ajja ebuwama ng'aliwo omwana eyava ejjalamba mwenna muba mumumanyi nti mweyo famire eyo omwana waamu abeera n'Abudu Mulasi awo yali atuuse nga n'amabanja olya kakati bwe baamalanga stage ekyuse buli kimu ng'abaana bajja basinsimula eŋŋoma bandi anti ffe tetwabeeranga na bya sidi bakuba n'abafulatingira balinga nze ku zisidi era nze njagala kugamba nze music gwe mmanyi omuntu atasobola kuyimba live nze simuyimbi nze nkaddiye kakati endongo nesimuka ne balyoka bassaako gye mutegeera omanyi waliwo ekidonge bamanyi bwe babikola ekisooka okuvuga awo nga tomanyi luyimba kirujja oba ki naye ekyo kyonna ekyakolanga bagezesa byuma nti bivuga bulungi amazima n'abayimbi baakati balina bye bakyalina okuyigira ku Abudu Mulasi. Abudu Mulasi teyalinnyanga ku stage, nze ndaba omuyimbi n'alinnya ku stage ne bamukyusiza omuzindaalo ku stage ne bamuwa omulala ku stage vibe neekola ki neka Abudu Mulasi nga basooka ne bakubaawo omuziki ne bakubaawo kati ng'eri emabega owuliramu bagezesa muzindaalo okiraba kati n'alyoka akuba swimming pool yali endesesa maama w'abaana nga nina ebyana neerabira nti naseno wange nga bikankanya ddiifu ate naako kaali kakodyo kaliwa nga oluyimba asooka n'aluyimba seconds 3 ng'enduulu ebatta nga temunnamulaba ku stage nga taliiwaawo nga mubuuza afulumirawa mulya eddoboozi era muwulira yoyo buli omu atunula eno yoyo
Aze. Sinamulaba. Andi ngeri enevuga n'okuyimba ayimba naye nga stage nkalu kuliko bwana buzina. Kuliko bwana buzina. Nakuba mugenda okulaba nga ayingiddewo mu bitraka ebyeru n'engatto nga buli lwali nnyeyaka. Abudu. Naye ndowooza Abudu yalina management ennungi. Simanyi ani yali manager waabwe. Simanyi. Naye twetaaga omuntu atunyumiza emboozi yaabwe. Kubanga ffe twamulabangako bulabi ku stage. Temwamanya kyali background na buli kimu. Abudu n'asooka ajja n'ayimba ennyimba ngezi. Nze nti ku Abudu kwe nasookeranga okulaba okulaba kyekyo. Nga bamuleetedde katawulo akeeru. Nga kaki ku stage? Katawulo akeeru entuyo. Kumusimula. Kati n'ayimba. N'amala. Nyimba nga 5-6. Ne babanga abasirisaamu ebivuga nga bwe bivuga ne baleeta akatebe ka plastic. By then kaakajja yali 240. 240 awo nze kati ebyo bye njogerako. 240 gwe nkola ki? Gwe njogerako. Ne baleeta kalinga akabafu ka bucket. Nga mulimu otuzzi n'akafulasika. Nga tebobwaki. Kunyiganyiga. Ne bamusimulako olutuuyo lwonna. Olusaagi lwava dda. Kati engatto ne bazikyusa. Ng'ayina kigundi ki truck. Nga ye aliwo olwo. Atuddawo bamukolako bimaama. Eno bwe bikyusa ensingo ne bimuzaako akaziga akalala. Abudu ne bimutereza akaviiri, yasalanga akaviiri ke bulungi ne bimutereza akaviiri ne bikyusa ennyambala Abudu endongo n'eddamu. Kakati ebintu bino byonna bye mbagamba. Tewali muyimbi asobola bikola. Ebyo teyabikolanga ku konsaati ze, yabikolanga ku bivulu ebya bulijjo. Nga mwize mwesunga era kati yemboozi enyumizibwa. Era baabanga beetegese. Obwo buyimba bwa Nakengere evuga. Kengere evuga. Yalina abayimbi be kwaliko yayimba Simayako oba yali ani kondakita wa basi tedeche Simayaka tonkuba ekijje. Anyway, ebintu bino nze nyomanyi nyine ennaku ku bantu abamu nkigamba nti tetulina kye tugenda kukola ky'amaanyi. Kati ekyo gambyeko ky'abayimbi. Omuntu kwata omwami Rumansi akubuulire abaana ebyamagero bye bakoze mu mupiira ogwa wano n'ogw'ebweru nga bano betuyina tewali abikola ki? Daudi Rumansi tewali abikoze oba tewali abikola babikoze. Kwata omwana akubuulire abasajja ababadde ab'amaanyi mu media. Nze era ndaba abaana ngalowooza okubeera ku radio ba ku TV kimufuula ow'amaanyi. Tetuyina musajja agenda kwenkana mu shows za politics biki ebyo bwe bityo gundi current affairs agenda kufaanana musajja omugabi mulindwa muwonge yali asobola okuwamba ensi. Yagamba nga bugami nti olwaliro ngenda kuyitako awo ne bamulinda. Kati presenter kigwe balinda agenda yitakaawo. Tunuulira omusajja Mambo Bado oyo muleki Honorable Kenny Lukyams nkuweze entuulanya ojja kudda nga 16 ogw'omusanvu okwetaba mu Mambo Bado. Tiriri Honorable Nambozi jangu otese tukwata obudde tusigaze eddakiika 5 oli ku Kyabasa. Tewali ejja bikola Mambo Bado. Ontegedde bintu bibaawo. Kati wetuli ogyogeddeko nga njiraba kati wetuli tukolako bitukoze. Okimanyi nti ebitundu 80 ku buli 100 abantu abakola shows za TV batambulira mu line ya Straka baby. Straka mwezi. Straka eseza muto. Akuze akyali muto. Ontegedde. Kakati twagala okumanya.
ewantu wano omwana ono agamba nti bamwokya buto maama we omuto. Ye maama agamba ki? Ab'akakiiko bagamba ki? Ye maama wamuzaalira ddala yaliwa? Poliisi egamba ki? Ekibuuzo ekirala kye neebuuza ng'obiwulira taata w'omwana ono ye abeerawa? Ebyo n'ebirala tosubwa mu program Vumbula ne Drake nange Drake Sekeba. Ontegedde? Abantu weebuuza gye baalaga, abantu baalaga wa? Kati ngezaako kikulaga tolina kipya ky'ogenda kukola kye batakoze. Sekaba yeenamirizanga eggwanga. Okimanyi baamusibako Nga ki investigations ezo kisoboka. Kakati byonna tubitunuulire. Tutunuulire n'abayimbi abapya abajja. Ye nalowooza nti wa kitalo kubanga akubye oluyimba. Ensi eruyimba. Muyinza okuba nga temwasoma katabo ka Daniel Kaweesa. yayimba ki? Ne bwonsyunyakyunya nonzize eno nonzize eri, ne bwonfunyafunya beibe yegwe muntu wange tondabanga wenenena nga nekuumidde ebbanga. Okitegeera? Yeah. Oyo omwana olwo oluyimba olumanyi? Lwaliwo. Cuti Kaye omumanyi? Cuti Kaye. Samali Matovu. Omukwano gunyuma guba gutandika naye bwe gutama ogumiikiriza omukwano gobanga luyimba. Olumanyi? Walutuuse wadde mu kkoota? Lwaliwo. Walutuuse wadde mu kkoota? Kakati tubirabye. Tukoze ki? Birabiddwa. Kubanga ojjaga nti biri byeri kati nkukomezaawo ku byano kubanga Samali Matovu omukwano gunyuma ndowooza wa 29. Sirwa wala. 29 210. 29 210. Era tukuze ssebo. Gye myaka 15. Ye fulo gye wanyumiza sigenda kubuuza myaka. So buli muntu waali toli wa kitalo. Awo oli waliwo eyabaddewo. Waliwo eyali abaddewo. Ekyo kyokola waliwo eyali akikoze. Ate yali akikoze yakikola bulungi nnyo okusinga. Kakana naawe ogenda kukolako kyokoze oveewo. Kubanga n'abalala baakolako bye baakola ne bavaawo. Nze nzikiriza nti tulina nsobi ze tukola okuseeseetuka okuva we tubadde. Naye akaseera kaffe Mukama aba akageze nti awo we tujja okukola. Kati lwakuba nti mu ngendo zaffe ez'okusiibula Mukama atusiibuza mu ngeri za njawulo. Kati ensi neerowooza nti ono avuddewo bw'ati yakoze ensobi ono yakoze ensobi. Mukama bw'aba ageze. Mukama bw'aba nga tannayagala kuzikiza kakandoko ne bw'okola ensobi 1000 zivaamu emikisa ate. Ne bagasa ekyagize anti abantu bangi akeera ku makya n'ava mu kyalo n'ajja e Kampala n'akikuba. Naga nti ekyamuyamba kyali eki kimu kwali kugenda Kampala. Kye yasingira bano baddwalido bo bayagala kusigala wano, naye n'agenda e Kampala n'akikuba era kye kyamuyamba kyokka. Ne wabawo omulala n'ava mu kyalo n'ajjayo by'alina n'ajja e Kampala akola bizinesi, byonna ne bisaanawo. Ne baga nti ensobi gye yakola kwe kulowooza nti empanga y'e Masaka ejjako okolimira e Kampala. Buli kintu kibaako ensonga gye bawakiwaako. Oli ekyamuyamba kwali kuva Masaka n'ayingira ekibuga. Ono ekyamusula kwali kuva Masaka n'ayingira ekibuga. Wano yali akola. Lwaki teyasigala wano? Ye yali omugagga wa kuno nze gamba nga tamanyi n'abo bonna. Laba bw'akola Bulanda. Abakwasi b'ensobi Eva tubaawo. Eva. Ensobi gye yakola. Ekirungi kye yakola ogwana ogwo gubala. Yamanya nti kati bandi akadongo kamu agenza kakana. Ne liyingira bandi n'okuba ragarega oyo. We yakola ki? N'abaatisa. We yayitira. Bano abaasigala mu kadongo kamu baakola ki? Baagwa babagamba mukyuse music baakola ki? Baagaana ye yakikyusa. Kati omulala n'aga nti ensobi gye yakola yali eki? Kuva ku winning formula.
yali akuba music winga bulungi era nga gye tumwagalira laba bwayagala okukyusa akati bambu afaanane bali si kye kyamusuula ekyawanguza oli kye kyasuula ono kitegeeza nti Katonda yasalawo tetulina nsobi ze tukola okitegeera so nze Justin kitunuulira butunuulizi tuyinza okuba nga tetukyaddamu kufuna bantu abayimbi muganda wange oyinza okuba nga tomanyi kye bayita Eagles production mama bamayinja tebaagwa akaseera kaabwe kakola ki kaggwako naye Mukama bw'akuyita n'akutuuza mu kaseera ako aye tolowooza nti gwe oli wa kitalo okusinga bali abaavuddewo era tutandika kuwoza abaki abasudde ensobi gye baakola abo teweegeziwaza tebalina nsobi gye baakola naawe ogenda vaawo kozesa kaseerako full stop kola ki ogire naye tolowooza nti gwe ekiwakoze olina obutabo bw'osoma ennyo obugenda okukuwangaalizaawo emyaka tewali mboyeyabisana nakiro tewali oyo ekyamuse nze nakirabirawo ekyata Moze Radio kiraba bamugamba Moze kakkana no tewali kyatta Moze Radio Katonda yali ageze nti awo alina okukola ki nti walina okukoma kati omwana afa nga yakazaalibwa ye ensobe eki gy'aba akoze oza muzadde we kitegeera so enteekateeka tuzirekerenga ki era waliwo akayimba akansanyusa kaliwa Mukama akola ddi bannange ani yakayimba Ensana Joy waliwo eyali agira n'ateekamu kalayini ako ng'abuuza nti ewammwe Mukama akola ddi nga buli ekijja kibaako ensonga nga tekyalibadde kityo mmwe wammwe Mukama asalawo ddi so byebyo ffe tulabyeko tubalabye naffe ebiseera byaffe byaliwo kati tuli mu bulamu bwa kimpowooze byaliwo byo tuli mu bulamu bwa kimpowooze oyinza okubuuza nti ebiseera byammwe byaliwo nga saakumanya nange saakumanya nga bw'otantegeera awo Mukama we yayagala okunkomyako ako ka Lopesi okategedde ate gwe kaataakutuusaako naye ate naawe ebiseera byo biyinza okuba nga byaliwo era nga Mukama yagala nti gwe komaawo wamanya Chance Nalubega gwe Ushambada yayimbanga Gomiba bandi yalinga musajja ati kati gwe nkuuka yakati Gomiba bandi Chance Nalubega Ushambada Queen Florence ngayina gundi Princess Band kazi Queen Florence yayimba luyimba munde yayimba kali akayimba kosinga okwagala bambi nsonyiwa Jennifer zenalwawo kimanya nti obasaamu mwayagala nako naye nga nsonyiwa munange saakimanya nako nti Saamu ye yali ddaddi bwa bebi wo kasita wamuzaalamu omwana onoolabira ku kifaananyi kye